kupigania uhuru. Jeshi la wananchi. Abantu bano abatendekebwa mu bukodyo bw'ekijaasi tebagenda kulwana ntalo wabula bano bakozi ba kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira ssaako n'okufuluma eggwanga era nga bakola ku nsalo 43. Bano batwaliddwa mu disitulikiti y'e Buliisa e Butyaba mu ttendekero ly'eggye ery'oku mazzi okusobola okugguka mu ngeri gy'okusobola okunyweza ebyokwerinda ku nsalo. Wano Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Aronda Nyakairima wagambidde nti engeri obumenyi bw'amateeka gye bufumbekedde ku nsalo muno nga mwe mulina obutujju okukusa ebyamaguzi n'emize emirala kino kyetaagisa. You our gatekeepers, how could you afford to gatekeep without training? Is it possible? I know you have done your best and I thank you for that with whatever you had. But now, with this training, just introduction training, by the way, Sasaga, this is just introduction training. Kati oluvannyuma lw'okusomesebwa obukodyo buno Minisita Aronda agamba kati ekisigalidde kwe kulaba nga olutalo baluteeka ku nguzi ekudde ejjembe mu kitongole kino. Kitu kidogo. But even in migration at times, kitu ni kikubwa, sio kidogo. You need to get the bad apples in the basket and throw them away. You don't need them. The bad apples or rotten tomatoes in the basket, get them and keep those good ones. Abakozi bano bayisiddwa era nga Minisita Aronda wasinzidde n'adya yunifomu y'abakola ku nsalo enkadde ne baleeta empya eriko ennyota.